eno government ekulemberwa Munankole Yoweri Museveni. Eno government yandibadde njagala nnyo kubanga eno government endetedde okukyayibwa. Abaganda bonna bankyaye, ab'olulyo lwange, ab'ekika kyange, ab'ennyumba yange, ab'eggwanga lyange bonna bankyaye kuba ndi Muganda. Mpagira Abanankole, Abanankole mwandi mbereddewo, Abanankole mwandi njagadde, Abanankole mutekwa kunjagala kubanga bankyaye ku lwammwe. Sengaze ndi bulungi nnyo, bempagira bali mu government tewali ke bampa. Omwaka ne gugwako ndekaana njagala Abanankole abatanjagala, nwanirira president atanjagala, nwanirira president ansubiza ne batabimpa. Nze nakola ki? Ne musasula mabanja ga mubajje bilioni 14 omusajja yatunda omuzigiti, ne batunda famu esembabule ne mubalirira bilioni 14 baziteke mu budget banunule mubajje balime kutwala muzigiti. Nze nenzija mu State House Museveni n'abako byampa ne mugana okubimpa. Tugenda mu State House Museveni bwakuwa basi bakuwako mipiira, bwakuwa ennyumba bakuwako toilet. Ffe twabakola ki? Kiki kye twabakoledde nga tubateereddewo omubiri nga tubaagadde? Abasajja abali mu Nuupu bapulaninga kujjako gavumenti ne mubawa milioni 15,000 buli mwaka. Basiba ku nnyonyi nga bagenda mu mawanga g'abazungu bagamba Museveni temuwa ssente. Basajja Mivule najja mu State House abalwanirira abawolereza asaabulula obulimba bwonna ntaddemu ssente zange mu Museveni mutaddemu ssente empitirivu. Amafuta gange, empiira gy'emmotoka nzengula, brakes bwe ziggwako zange, batule bwe ggwako yange, shokabuze bwe ziggwako nzengula, services eggwako nzengula, nze nsasula buli kantu konna ku mmotoka yange nga ngenda ku buli TV ku buli radio okulwanirira President Museveni. Tewali kantu konna ke bampa. Museveni nze mubanja tewali ke mumpa. Ne mu State House mwami Museveni sente ze yansubiza nazo ne mugana okuzimpa. Twabakola ki? Mutubulire nti temutwagala, tugende gye batwagala, tetujja kubeesibako. Mwandi tubeeredde okubanga abantu bonna batukyaye ku lwammwe. Tewali wensobola kugenda bune bannyamba. Abantu bonna wano mu Buganda bafuuse balabe bange tebanjagala ku lwammwe, ate nammwe ne mutambeererawo. Why don't you appreciate what I have done for you? You ought to be thankful. All right, twabagamba ne mutatuuliriza. Awo wennyini we tugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli kuyiga updates TV kusinzira bango otuuliriza era nga webale kwekuumira ku mayingo gano. Kakati nno embulire tefa byonna. Kalyadda kaddadda gibyo liddira mu mutwe. Engero ezo mba mwino zitwalanga ekyamakulu wano naddala ano mu Bwakabaka bwa Buganda wano mu Central Regions. Tutambulira nnyo ku ngero n'ebyafaayo. Nze ndowooza munnabyabufuzi yenna woba oyina ekintu ky'oba ogenda okukola nga tonnasalawo wanisandide osooka olowooze ate era olondoole ku background yaakyo ne history yaakyo. Gwe bameka boolabye emabegaawo nga bajja bayirawo gavumenti eno ey'Omunyankole nga woogiyise eri mu buyinza omubiri ne bafundikira nga basasuddwa oba nga bali appreciative n'olaba nga basiimiddwa nga tebakokkolima. Gw'okyalina n'omukisa nti okyali mulamu. Zikinandirowoozezza. Lwaki nga tonnakola decision making? Lwaki tosooka n'olondoola ebyafaayo by'ekintu ky'ogenda okukola n'omanya entandikwa yaakyo n'otunulira n'enkomerero? Ku nkomerero za kigenda kubeera kitya? Bannansi bo baliddemu olukwe olwanyisa banno be mwandigabanya obuyinza ate nga naawe embeera egenda mu ggwanga ogiraba. Buli kigenda maaso mu ggwanga okiraba, ebikyamu ebikolebwa obiraba, sigamba nti mbate mbiraba. N'ebiseera ebisinga mugaana bugaanyi tegeera. Kati otulaba video nga zino nga muzitadde zituleetera okulowooza nti no mugaana bugaanyi tegeera naye nga mutegeera. Nze ngamba mu kifo ky'okukolokota bannammwe abagenda mu maaso n'okubalwanirira kubanga kye tuzudde amazima si mwenna bavaayo
ne muvumaganya ebitongole oba parties ezigenda mu maaso n'okulwanyisa gavumenti nti mubeera mukyagala ate era nti nammwe mubeera bulungi gye muli, mubeera mu kintu naye nga kibalumira muli nga mukifiiramu mpolampola paka wootuukira okwasanguza bino ku social media, kitegeeza kikutuddemu era owulira obuvune ku mutima. Nze ngamba akaseera tekiri leeti okusobola okwenyiga mu abo mboolaba abakwagala bosobola owuliriramu emirembe n'ofiiringa nga you are at home, eri naye banaakwagala bajja kwakaza akasuusuuto ke baagaza mulekwa mulumbe. Ekyo olina okitegeera. Ng'omaze okuba nga obbayo obusimbi n'ebibaasa badde bakuwa, ojja tuuka ekiseera nga tokyalina kyofunayo. Era kati nga bw'okiraba, sirowoozaayo abakulembeze bonna bonna kaŋŋambe babulooga abagenda mu maaso n'okukalakata oludda oluli ku opposition, bagenda mu maaso n'okwolereza ebikyamu gavumenti byekola, engeri gye bafundikiramu bafundikira bubi. Kyannaku akatabo okasomye leeti naye tekiri leeti nnyo okukyuka n'odda mu bantu n'obwetondera n'olaga ebikyamu bye bakola ng'obadde obibikkiriza. Kirungi ovuddeyo n'ogamba nti no ozze obikkirira ebikyamu bye bakola, ogiwolereza, wafuuka rarabayi gye bali. Vaayo otangaaza eggwanga ku kyo ekituufu ekigenda mu gavumenti, otangaaza abantu ki ekyokukola. Abantu bajja kuddiramu tikiri leeti. N'essaawa zino kukkolima gye bakukoledde obuvune ate gyodda ate ogenda mu maaso n'okuwagira ebikolwa. Ebikolwa nga bino nabagamba bituuka essaawa ne byetooloola ate ne bibafunza. Era nga kino kikyali kituuza, bingi nkuyanja bikyajja. Bangi abaali beesibye ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kati kye njagala obbagamba, Mwami Yoweri Kaguta Museveni akaddiye ne sisitimu y'eggwanga takyamanyi ngeri ki gyetambuzibwamu, wabula abo abali mu buyinza kati abamuvuga be batwala eggwanga mu maaso. Kati ggwe ali eyo ng'olwanira okyawooza nti olwanira Mwami Yoweri Kaguta Museveni, tebakumanyi. Bali balina sisitimu yaabwe gye badrivinga, gye baagala eggwanga litambulemu. Naye enewe nga weturindira akalulu ka 2026 weeteeseteese otya? Ngenda maaso n'okubiriza bannayuganda bonna bonna mufeeyo okujjumbira okulonda oleme na kutunda mwoyo gwo. Nkujjukiza oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuuliza ng'otannatweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Tetumanyi lwaki bannange temwagala tuwaka data, naye mukimanyi nti nno ensonga za data ziba zeetaagisibwa ddala ku mikutu nga gino osobola okugenda maaso n'okuba nga tubaweereza. Enamba y'essimu nagibateerawo ku mukutu kweri eya WhatsApp, koyinza oyitira okuteerako obubaka bwonna bw'oyinza okwagala okusharinga naffe. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mweraba, olunaku olulungi.